omwagazisa eddiini si kumutamisa butamisa. Olaya abasajja basiraamu nze nawona kati oyo nayimbu muntu niraba byakola. Kyova olaba mukama waffe sallallahu alaihi wasallama baliraana bwe bonna abaliraana bwe yalina nga si basiraamu yabakubisanga mpisa. Empisa ziyakozesanga ne basiramuka sallallahu alaihi wasallama. Ye n'obanga olina omuliraana nga si musiraamu kisukka kubanga olina omwagazisa eddiini si mumutamisa. Waliwo n'enjigirizeemu nti osobola omuli azamanya ssente, ezo ssente zaabwe ezo balina zaffe ne bwozibba n'otwala nedda. Ate Allah tugende nti watukusitu ilaihim, olina okwenkanyankanya gyali. Inna Allaha yuhibbu almuqsitin, Allah ayagala benkanyankanya. Kale no enkulagana yaffe mu Quran Allah ajogerako bulungi n'abatali basiraamu. Ate omubaka sallallahu alaihi wasallam ye n'atuwa practicals zennyini, kubanga ogenda okwewola emmere ew'omusajja omuju nga gyobera mu Madiina temwalimu basajja ba umma abalina emmere, mwalimu bannaggagga. Naye yali atusomesa enkolagana yaffe. Wallahu a'lam. Naam. Okusaba okusomerwa rukuya biri bibiri. Okusomerwa rukuya kirala n'okusaba. Ekikkakkanyizibwa mu umma yaffe kusaba. Naye oli bw'aba akulabye ng'olina obuzibu nga weetaaga rukuya n'agikusomera tekina buzibu. Twegendereze nnyo ebigambo biri bimeka. Ekikkakkanyizibwa era ekitagwana kwe kusaba okusomera rukuya. Kulwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomerwa rukuya Jibril naye tiyamusaba alaihi salam. Jibril alaihi salam yasomera mukama waffe sallallahu alaihi wasallam rukuya naye tiyamusaba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomera mukyala we Aisha rukuya naye tiyamusaba. Yalaba embeera ne sayiniz eziraga nti omuntu ayinza okuba musab, alina obuzibu mina shayatin. Ne basahaba ba'dhuhum ba'dha nabo beesomeranga rukuya naye nga tebasabye. Lwaki? talabu rukuya yunafi kamalul iman. Okusaba okusomererwa rukuya kabonero akalaga nti ate osusse mu bunafu bwa iman. Lwaki? Anti rukuya etambulira mu bintu bitono nnyo biruwa ku maintaininga dduwa. Eyingira mu toilet efuluma, eyokwebaka ezukuka, okula emmere mumaze okulya, wambala engato. Katonda agambye nti bannange sijja kubisobola ebyo ebyokusoma edduwa eziyingira mu toilet, nze mumunsomere sijja kusobola yoleka oyo. Ye kennyini amaze okwekakasaako nti sikola ki, sibisobola, mwaba bisobola munsomere nze. Kyavudaga nti talabu rukuya yunafi kamalul iman. Okusaba munna kusomera rukuya kiraga nti osusse kuba nti obukiza obuzze nnyo wansi, kubanga rukuya etambuliramu ebyo. Ayatul Kursi wagisomye nga bukedde, ozisoma buli bada solo ogisoma. Package y'edduwa zonna ezisomebwa nga bukedde ozisoma. Package y'edduwa z'ekawungeezi zonna ozisoma. Package y'edduwa ez'okwebaka ozisoma. Nze sijja kubisobola, kangende owuyo abisobola nze akole ki? Ffe nga tugaa nti basomaze. Wabula muno waba akulabye nga weetaaga nakusomera ate ogwo omukisa teguvaawo. Naye n'okusaba okusomera rukuya kikujja mu mitwalo 7 egigenda okuyingira ejjana nga tegibaliddwa wadde okubuuzibwa. Direct ntaana minzaani jana. Abo bantu batono nnyo abagenda ofuna omukisa ekiko ekyo. Ntaana minzaani jana batono nnyo, abasinga obungi ntaana minzaani muliro jana. Amala kwetoolako ko muki mu jahannam ye percentage esinga obungi. Naye mu percentage entono ennyo egenda okufuna ejjana ntaana minzaani ejjana abataasabanga rukuya. Nabeera musab biljin, amajini gamutawaanya n'aguma n'esomera edduwa ze n'azikuuma n'azimaintaininga, kubanga okusoma edduwa kirimu maintenance. Osobola okuzikubako ekifuba wiiki emu ne zikyabya.
onumali miezi 3 nga toddangayo kusoma dduwa za kawunga ezizo na package nga bweri nozokwebaka nga wazerabira webakira ku movie ozukira ku WhatsApp kulaba messages azekiro nga wivaako naye waliwo okusoma edduwa nozimaintaininga. Kati ekigambo kya rukuya bwe kitibwe kiyimiridde mu bufunze. Omuntu okusoma rukuya tekiri haramu. Bw'obanga olaba oli imraatun sauda ate yajja ekifaananyi kino. Mukyalo ono yali akubwa ensimbu. N'asaba omubaka sallallahu alaihi wasallam amusomere rukuya. Nabinamu options bbiri. Okusomera rukuya nga mu bbaliro bajja kukubala n'okuleka ogende nga mu bbaliro olinayo emikisa gy'obutabali walondako kimu naganze mu bbaliro okumbala ti kubanga sabagenda mu kubala kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam man nuqisha udhiba yenna gwe baliga ntugenda kukubala alina okubonerezebwa tosobola kuyitawo bakuwala akaana akataano olagawo omukyala naga nti nze sina buzibu kangende mbeererewo naye bwe yatambula nakumanga muli nadda namusaba sallallahu alaihi wasallam ensimbi bwe zinkuba engoye zange zebikula nenjagala onsabire kale engoye zange bwemba ensimbi zinkubye mbeera wamu nga siswala mu bantu nabbi namugamba nti kale era yalabwangako ku street nga agudde naye nga agwa majestically akabusi wansi nakankanirawo ejjovu ne limuvaamu naye nga engoye ze giri baabu ze zonna tezebikudde nga luli. Kale ekyokusaba rukuya tekiri haramu naye manya ona emikisa gyokola ki gyokendeeza ate rukuya esinga okuba nga yamaanyi etagambika gwe gyeweesomedde kubanga ono gweoyita yajja kujja asome bakala gisse wali agende bwonooba ogende mumanju anasoma edduwa eyingirayo ate mukuvaayo ey'okwebaka yanagisoma nam kati singa obulungi gwe gyeweesomedde wallahu alam. Nam nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan insemyo إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.